This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV, your number one global network. Kale twebaza Katonda olw'akaseera kano katuwadde. Musumba Kabuye n'abasumba mwenna ababadde ku mukutu n'abooluganda mwenna waliwo batugjeeko kamalo connectinga tubaaniriza nnyo. Tubaaniriza nnyo nate abali ku cyberspace wabaddewo atugjeeko nga ajjako. Naye tukomyewo nate tubaaniriza nate mwebale kudda ku mukutu era nga tugenda okuyigiriza abali ku Facebook, abali ku cyberspace, abali ku YouTube ne Twitter. Tubaaniriza olunaku olwaleero ng'era tugenda kuyiga. Wabaddewo ekyokuyiga Musumba Kabuye kyaleese okubeera nti twogera tutya n'abakulu abatusingako obanga boonoonye. We have to honor abakulembeze baffe. Oyinza okuba ng'obadde oyagala kuwabula, naye olina okurespecting, olina okussaamu ekitiibwa abatukulira. Nze nkirowoozezaamu ofuna omuntu eyenkana n'omusumbawo oba akukulira yenna n'omusaba agenda ayogere naye. Bw'oba tosobola sirika, naye bw'oba owulira nga kyetaagisa, funa omuntu ali mu levo ye. Kyova olaba nti Pawulo yalina obuyinza lwakuba baali batuuse ku kitegera ekyokutegeera kyekimu naani ne Peetero n'alyoka amukola ki? Amukansolinga. Naye ekigambo kya honoring kikulu nnyo eri bakama baffe. Ekyo njagadde okireeta nange nnyongerezeeko ku kye babadde bateesa. Nebaza Katonda atuwa omukisa okujja okubulira n'okusomesa ekigambo kya Katonda kubanga buno bwe bulamu. Tuli ku mutwe ogugamba nti okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Eno paati yakubiri. Babadde batuwuliriza mu Luzungu, tubadde tugigenzeeko mu maaso. Abayogera Oluzungu basobola ogenda ku YouTube ne Facebook yaffe ne bawuliriza. Naye bw'obanga oyagala kunyumirwa mu Luganda, buli Lwakuna okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3 tuba tujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Camerawoman waffe ye mukyala mubiru nga bulijjo, era naye nga taasomesa. Abeerayo naye ng'alina microphone ye kwasomeseza, ne Sister Suzette naye tubeera naye nga tusomesa wano ku Back to the Bible Truth. Twebaza New Life Christian Center etuwa akaganye okubeera nti ekigambo kya Katonda kibuulirwa ne ku cyberspace. Mwenna abali ku mukutu guno tubeebaza olw'akaseera ke mwefiiriza okujja
okuwulira ekigambo kya Katonda. Tugenda mu maaso naye njagala oggyeyo ekitabo kyo, oggyeyo bayibuli yo, oggyeyo essimu yo, oggyeyo n'ekkalaamu, kubanga ogenda kuwandiika ebyawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye tugenda okusoma bye bigenda okutuluŋŋamya. Ffe tetwogera eri byawandiikibwa, ebyawandiikibwa byogera gye tuli. Bwe tunaaba twogera ku mutwe guno ogw'okutegeera endagaano enkadde n'empya, kijja kuwa nti bw'onooba osoma bayibuli ojja kumanya wa wootandikira. Bwe twogera ku mulembe guno, bwe twogera nti kati bikkula mu njiri, kati bikkula mu bbaluwa za Pawulo, ojja kuba otegeera. Kyekyo lwaki omuntu ajja okusoma bayibuli eno asobole okutegeera bwe bagamba endagaano enkadde etandikirawa ng'omanyi. Kati kyekyo lwaki kijja okusoma. Sharinga dakiika emu, sharingira yita abooluganda, ab'emikwano, likinga, subscribinga, nti bwe tunaddako omulundi ogwokubiri ojja kuba osobola okubeera ng'owulira okusomesa kuno nga kugenda mu maaso. Okusomesa kukulu n'okuyiga kukulu. Kyova olaba nga tuli mu nsi eno abantu bazzeeyo ne basoma basobole okumanya emirimu eginabakwaka ssente, basobole okumanya emirimu eginabazimba nga tuli mu nsi muno. Kati ate bwe bituuka ku bintu by'obwakatonda gwe teyagala kumanya. Ekaseera kano katusabe. Taata, tukwebazizza nnyo olw'omukisa gw'otuwa buli lunaku okujja okuyigiriza ekigambo kyo. Twebaza buli kinoomu aloogenze ku mukutu guno ng'agenda okuwulira n'okusomesebwa mu kigambo kyo. Tugenda kukula okuyita mu byawandiikibwa. Bino ebyawandiikibwa bye tusoma si bwino na lupapula. Muntu yaani ye Yesu Kristo azimba obulamu bwaffe. Tukwebaza olw'Omwoyo Omutukuvu akola enjawulo mu bulamu bwaffe. Era twebaza buli kinoomu agenda okubeera ku mukutu guno ng'awuliriza ebigambo bino ebisumulula, ebirokoka, ebirokola alokoke okuyita mu linnya ly'Omwana w'Omuyekasi Yesu Kristo Mukama waffe, by'omu n'agamba nti amiina. Era nga bwe mbagambye abooluganda nti tuli mu kuyiga ffenna. Naffe abasomesa tuba tusoma wano Omwoyo Omutukuvu n'akola ki? N'akutereeza. Bw'aba ntereezezza sijja gaana kuddayo kutereeza kintu ekyo kyantereezezzaamu. Sijja kulemerayo. Nja kudda mbagambye nti nayogeddemu enti luli, naye kino ekigambo bwe nazzeeyo okwetegereza n'Omwoyo Omutukuvu kyaŋŋambye n'enkitegeera. Amiina. Tuli ku kuyiga endagaano, okutegeera endagaano enkadde n'empya. Mujjukire emabegako eri gye tuvudde tubadde tuyigiriza nti endagaano enkadde. Yesu yakwekebwa, si kwekebwa indirect, yakusibwa mu kumutegeera. Endagaano empya ezze n'ebikkula Yesu ffe kwe tumutegeerera ne bwe tutegeera Katonda okuyita mwani mu Yesu. Era tubadde tujja tuyigiriza okulaba endagaano eno empya n'okugisoma tugitegeere. Tugenda kusooka kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekyokubiri essuula 3 olunywa lw'15 kye tugenda okusoma. Nga bwe nabasabye nti mubeere ne bayibuli zammwe, tugenda kubanga tuwandiika ebyawandiikibwa bino wansi tusobole okuddayo okubyekenneenya n'okutegeera ebyawandiikibwa bino. Tugenda kusoma ssuula 3 tandike n'olunywa lw'15 tugende ne ku lw'16. Omutume Pawulo awandiikira mutabani we Timoseewo ng'amugamba nti era okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okuneenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Okuva mu buto wamanyanga. Timoseewo nti azze ayiga nti ebyawandiikibwa bitukuvu
ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokozi. Bino ebyawandiikibwa bituyingiza mu bulokozi. Era buli kyawandiikibwa kino kirina okulungamya kwa Katonda. Era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenya, olw'okutereezanga, n'okukola ki? N'okubuulira okuli mu butukuvu. Kale kati tukakasizza oluvannyuma lwe tumaze okusoma nti ebyawandiikibwa bitukuvu, byogera ku lubereberye okutuuka ku ki? Ku Malaki. Ebyawandiikibwa bwe twogera ku byawandiikibwa nanti bwe tudda mu lulimi Oluganda. Olulimi Oluganda ebigambo biringa bye bimu. Bwe tugamba ebyawandiikibwa mu Luzungu tuba tugambye scriptures. Bwe twogera nti scriptures tuba tugamba nti ddayo osome okuva ku lubereberye paka ku Malaki. Newankubadde byonna byawandiikibwa mu Luganda bwe kigamba. Kyogezaako okwongera okukunyonnyola kiri nti ebyawandiikibwa kubanga mu kusoma wano agambye Pawulo awandiikira Timoseewo era nga okuva mu buto bwo wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokozi olw'okukkiriza okuli ku Yesu Kristo. Naye n'amugamba nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era okugasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga n'olw'okutereezanga okubuulira okuli mu butukuvu. Pawulo we yayogerera ebigambo bino ebbaluwa n'enjiri zino ze tuyita ennya Matayo, Marko, Luka ne Yokaana byali tebinnawandiikibwa. Naye ng'ate ebitabo bino okuva ku lubereberye paka ku Malaki byaliwo. Kati ebyo bye tuyita ebyawandiikibwa. Tubadde ogezaako okunnyonnyola scriptures nti kati mu kumugamba nti okuva mu buto bwo wamanyanga ebyawandiikibwa. Kati ebyawandiikibwa bino ye Malakayi olubereberye paka ku Malaki. Kati bwe yali amutegeeza nti okuva mu buto bwo yali ng'asomesebwa okutegeera ebyawandiikibwa ebyo ki kye bitegeeza ne ki kye bigenda okukola. So kye yali amunnyonnyola kyava amugamba nti no kyava ayongera okumugamba nti oyinza okumugeziwaza so okuyingira mu bulokozi olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Kati olw'okuba nti yali amaze okukkiriza Kristo amunnyonnyola nti ebyawandiikibwa bino bye bigenda okwongera okukugaziyiriza okubeera nti otegeera. Y'ensonga lwaki buli mukkiriza alina okuba nti asomesebwa oba asoma okutegeera ebyawandiikibwa bino okwongera okumanya. Kati ennaku ze waliwo eŋŋombe ga gyenvudde wange. Kati gyenvuddewo ew'obulokozi wa gye yatandikira bwe kyajja kwe kuva ku ki? Ku lubereberye paka ku Malaki. Kati awo oba otegeera wa gyenvudde. Kati bwe tutandika endagaano eno empya kuba tuyiga okutegeera kw'endagaano enkadde n'empya mu Kristo nti endagaano enkadde tubadde tujja tuyigiriza nti mu ndagaano enkadde Kristo yali akusibiddwa. Si kukusibwa nti kusibwa teyayagala bantu okumumanya naye okusinziira ku relationship Katonda n'abantu eyaliwo n'olugendo Katonda lwe yali atambuza abantu okujja okununula omuntu mu kibi. Ensonga lwaki baalanganga bakolanga naye nga tebabitegeera kubanga kubikkulirwa yali tannatuuka ng'ate kubikkulirwa ye Kristo. Kati bwe tuzze mu ndagaano eno empya bw'amaze okufa n'aziikibwa n'azuukira kati olwo tubikkulirwa ki ekyaliwo okuva ku lubereberye paka ku Malaki ate ne tweyongerayo okuva ku Matayo paka ku kubikkulirwa. Kati olwo tuyiga tukula mu bulokozi era tugeziwala mu bulokozi. Amiina. Weebale nnyo mukyala Mbiru, weebale kunnyonnyola awo. Abakagenda ku mukutu twogera okutegeera endagaano enkadde n'endagaano empya nti bw'omala ogitegeera kijja kuwa okusoma Bayibuli mu butuufu bwayo. Luli omulundi ogwasembayo bwe twasoma ekikwatagana ku nkontana n'okuddiŋŋana okuddamu okulaba ebyawandiikibwa bino byetaaga okwegendereza okw'enjawulo nga tubisoma.
nti oyina bw'oba oyagala okubimanya olina okwegendereza nti twekenneenya ebintu Yesu bye yagamba abayigirizwa ng'amaze okuzuukira mu bafu. Kati nga tusoma kino tugenda kusoma nga gwe bayita foundation oba omugongo nti bwe yafa n'aziikibwa olunaku olwokusatu n'akola ki n'azuukira. Ekyo kwe tusinziira kwe tunyweredde ffe okubeera noki n'obulamu. Yesu yafa n'aziikibwa n'azuukira. Okwo kwe tusinziira gwe mugongo gwe tuliko. Tugenda gwe musingi waguyita gwe musingi kwe tuyimiridde ng'abakkiriza. Ekyo ate kye tukkiriza nti Yesu Kristo yafa naye teyafa bufi n'abeera nti teyazuukira. Yafa n'aziikibwa n'azuukira. Naye nga tetunaagenda kusoma mu Luka, njagala tugende mu Luka nga tetunabagenda ku ssula ya 25, njagala tugende mu Luka 24, essula 24, tusome olunyiriri olw'15 kwe tugenda okutandikira, kuba njagala tufune okutegeera n'okumanya ebigambo bino gye biva. Kubanga mu ssuula ey'e15 okutegeera wekola kyekuva. Amiina. Katulabe wano bw'agamba nti awo olwatuuka baali nga banyumya nga beebuuzaganya. Yesu yennyini n'abasemberera ayogera ku bayigirizwa be nga beebuuzaganya. Yesu n'abasemberera n'agenda wamu nabo, naye amaaso gaabwe ne gazibwa baleme okumutegeera. Muwulidde olwo olw'15 tuli ku Luka 24, tugenda ku lw'16. olw'16 agambye amaaso gaabwe nakola ki ne gasiba. Naye bw'otunuulira mu luno olw'16 nti amaaso gaabwe gaaziba ne batakola ki ne batamutegeera. N'ayogera nabo ng'abagamba. Olw'17 agambye atya? N'abagamba nti bigambo ki bye mwebuuzaganya nga mutambula? Ne bayimirira nga batoowadde, bawotookeredde. Wano bagambye batoowadde. Omu ku bo erinnya lye Kulyopa n'addamu n'amugamba nti ggwe osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi ebyamutuukako eby'omu nnaku zino? Bwetyo ggwe tomanyi mu Yerusaalemi. Kulopya n'addamu n'amugamba nti ggwe osula wekka mu Yerusaalemi atamanyi ebirimu mu nnaku zino? N'agamba nti Yesu n'agamba ebigambo bino. Bigambo ki? Ne bamugamba nti Yesu Omunnazaaleesi eyali nnabbi ow'amaanyi mu bye yakolanga, ne beeyongera mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu bonna. Olwo lwa 19. N'abagamba nti bigambo ki? Ne bamugamba nti ebya Yesu Omunnazaaleesi eyali nnabbi ow'amaanyi mu ebyo bye yakolanga ne bye yayogeranga mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu bonna. Kati bw'otunuulira mu ssuula y'e17 ne 18 era kati n'anenya Yesu. Ekyo ekigambo era abuulira Yesu. Mu ssuula eyo addako ne yeeyongera mu ssuula y'e19 n'agamba nti kale ne balowooza nti Yesu yali ki? Nnabbi.
bo baali bamanyi nti Yesu yali ki nabbi obadde ogamba ti okwongereza ku ekyo bwe tusoma olunyiriri olw'17 n'olw'18 tulaba kubanga tuli mu kumanya okutegeera engeri endagaano empya n'endagaano enkadde engeri endagaano enkadde empya gyetuukirizibwa ku bunnabbi obwayiibwa okuva mu ndagaano enkadde. So bwe tusoma kati wano Luka bwe tuliko Luka 24 tusinzira bwe tuze nga tukola ki tuyiga nti Yesu bw'amala okuzuukira asanga abayigirizwa nga batambula bagenda abasanga banyumya abayigiriza bano baali babiri abasanga batambula bagenda banyumya ebibaddewo bagenda bayogera ti omusajja afa omulungi omusajja abadde abadde kati bw'atuuka ababuuza nti mugamba ki ne bamugamba nti ebya Yesu Omunnazaaleesi olulimi lw'19 eyali nnabbi ow'amaanyi mu ebyo bye yakolanga ne bye yayogeranga mu maaso ga Katonda n'eri ag'abantu bonna. So bo mu kulowooza kwabwe baalowooza nti Yesu ono yali nnabbi era yali musajja mulungi ng'agenda akola ebirungi ye mu ndowooza zaabwe bo bwe baalowooza nga tebamanyi era wali Bayibuli etugambye nti amaaso gaabwe ne gabeera nga gakoze ekigabikkiddwa ne batamanya Kristo ono gwe yali atambulayo nga bamuyita muntu mulala y'ensonga lwaki baamubuuza ti gwe otamanyi biri mu Yerusaalemi obeera wa? Kati bo balowooza Yesu muki Yesu nabbi bunnabbi ng'abannabbi bonna bwe babaddewo azze ng'akola ebyamagero era ng'akola ebyamaanyi omuntu omulungi ye ng'ali just messenger omuntu omuweereza wa Katonda. Kati bwe tweyongerayo mu maaso wano kubanga bo baali bamanyi nti Yesu bujulirwa nti yafa bufi ng'omujulirwa. Naye bwe tweyongera wano bwe tutunuulira ebyawandiikibwa bino bitulaga nti Yesu teyali mujulirwa oba teyali nnabbi. Ebyawandiikibwa bitugambye mu Yokaana 3:16 nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana omuyika buli amukkiriza aleme okubula. Kitegeeza nti Katonda yawaayo omwana we ajja anunule ensi eno. Kyekyo lwaki teyali ki nabbi? Yesu yajja okukola ki? Okutufiiririra. Yafa ku lwaffe. Teyali mujulirwa asobole okununula oba okulokola omuntu okuva mu kibi. Naye bwe weetegereza ano olina okwetegereza ebyawandiikibwa bino ng'obisala. Kale ekyo kituufu nti Yesu yajja kukola ki? Okutununula. Kubanga Yesu alina okulabisibwa gye tuli sobole okutegeera endagaano enkadde etulaga Yesu etulaga Katonda okuyita mwana mu Yesu. Amiina. Ekyaleeta Yesu kuba naye teyafiira bwereere, yafa ajje atununule, naye teyafa ng'omusajja omulungi. Yafa okufa nga criminal, ng'omuntu nga criminal omubbi webale nnyo. N'afa okufa okwali okwaffe. Ffe twali tugenda okufa naye n'afa ku lwaffe. Okwongereza ku ekyo nti Yesu okufa kwe teyafanga omuntu omulungi omujulizi yajja okujulira ebya Katonda. Okufa kwe kwali okw'okutuukiriza ebyawandiikibwa eby'obunnabbi era okufa kwe kwajja kununula muntu kumujja mu kibi. Amiina. Era bano kye bataategeera tebaategeera buliwo bwa Kristo y'ensonga lwaki kati abatambuliza bwe tugenda kweyongera kusoma Luka 24 tugenda kutegeera engeri gye baabikukamba basobole okukola ki okutegeera naye nga bategeera okuva mu ndagaano enkadde ki ekyakola ki ekyalegerwa nti Yesu ono yali tababikkuliddwa. Era olw'okuba nti yali tababikkuliddwa kubanga
yali tannafuuka mwoyo okubikkulira abantu okuba nti bamutegeera. Amina. So yensonga lwaki bo balowooza nti yali mujulirwa oba omuntu omulungi afaayo eri abantu, kubanga baali tebategedde mission ya Yesu eno gye yakola ki eyamuleeta, era nga bo balowooza omusajja omulungi afudde, omusajja waffe abadde atukolera ebyamagero afudde. Kati kweganga balowooza afudde okufa kuno okwa buli muntu yenna kwafa, naye nga ye yafa. Okufa kwe yafa, okufa okwali okw'omuntu omuzzi w'emisango. Mwebale nnyo. Kubanga okufa okwo kwe kwali okufa okwaffe. Lwaki kwali kufa kwaffe? Bwe tuddayo wali mu lubereberye tulaba nga Katonda agamba Adamu nti kubanga Adamu ye system ffenna mwe tukola ki mwe tuva. So kati system ya Adamu eno yereeta okufa, okujeema kwa Adamu kwe kuleeta okufa. Amina. So kati bwe tuddayo wali omuntu omu ayinza okwebuuza nga gwe gusoose okuba nti awulira nti ate okufa kuno kujja kutya. Okufa kuno kujja kutya kuva mu lubereberye 3. Adamu bwe yakola ki? Bwe yagaana okukkiriza ekigambo kya Katonda ekyamugambibwa nti tolyanga ku muti guno ogw'okumanya eddungi, ng'olirya tolirema kufa. Kati bwe yakkiriza, Eva bwe yakkiriziganya wamu ne Sitaani eyali malayika, n'akkiririza wamu ku kigambo ekyo, ne Adamu n'akkiririza wamu, okufa ne kulyoka kukola ki? Kuyingira okw'obutakkiriza. Yensonga lwaki Kristo atambula olugendo, Katonda ali mu Kristo atambula olugendo olw'okununula omuntu. Wano we tuli titwanunulibwa emyaka 20 egyayita, kati tusoma gyenvuddewo obulokozi bwaffe tusobole okutegeera endowooza zaffe zisobole okusumululwa, tulyoke tutambulire mu buwanguzi obwo bwe yatuwanguza. Kati kwe kufa okwo kwe yafa nti ffe twali ab'okufa olwa sisitemu ya Adamu gye yaleeta ey'obutakkiriza nti ffenna bwe tubeera wansi wa Adamu ne tutakkiriza tuba mu kufa ki okw'omwoyo. Okufa okw'omwoyo okwo okw'olubeerera newankubadde nga tutambula mubiri guno naye emyoyo gyaffe gibeera mifu. Naye bwe tukkiriza Kristo ng'ekyawandiikibwa ky'osomye Yokaana 3:16 nti Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo tayagadde ekkanisa naye ayagadde ensi. Ate lwaki tayagadde ekkanisa? Kubanga ayagadde ensi bw'emala n'ewulira enjiri n'ekkiriza efuuka ekkanisa. Ensi erina okuwulira enjiri bw'emala n'eryoka efuuka ekkanisa. Kubyokubwekyoba Katonda n'efuuka ki? Ekkanisa. So kati Kristo ono bano baali tebamubikkuliddwa kubanga ekiseera ky'okubikkulibwa kyali tekinnaba kutuuka. Kati kwekola ki? Kwe kubikkulirwa, kwe kuba nti tebategeera mission eno. Singa baali bagitegeera bandibadde ebigambo bwe biti tebikola ki? Tebabyogera. Kyovalaba nti waliwo ekyawandiikibwa kino kiri mu Balumi 6:21 nti empeera y'ekibi kwe kufa. Kubanga tolina bw'ogamba empeera y'ekibi kwe kufa, olaba ekigambo bwe kigamba mpeera gye bakuwa bw'obeera n'ekibi oba oyingiridde mu kufa. Era bwe tweyongerayo wano tulaba nti okufa kwajja. Yesu n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe tusobole okubeera ki? Tusobole okuba abalamu. Naye jjukira nti mu kufa kwa Kristo tewaaliwo muntu yenna asobola kukola ki? Kusasulira. Tewaliwo eyali asobola kufa asobole okutununula, kubanga ffe twali boonoonyi. Omuntu eyalina okufa asobole okutununula yali ani? Yalina kuba mutuukirivu. Amiina. Omuntu eyalina okutununula aboonoonyi yali omuntu alina okuba omutuukirivu ataliko kyakunenyezebwa. Olaba nti ekyawandiikibwa ky'osomye ekyabalumi 6 kigambye nti empeera y'ekibi kufa. Ensonga lwaki kyatwala Kristo okufa? Kubanga empeera y'ekibi kufa. Kati yalina okufa okusobola okutununula nti tudde mu kifo ki, ye adde mu kifo kyaffe asobole okutununula mu kiri. Yajja okutununula mu kiri. Kaakati gwe ng'omukkiriza bw'omala okukkiriza manya watuukirizibwa, watuukirira, tolina ky'olina kukola. Ekyo
ekyo kikola kityabula abantu n'ebiro bintu byakukkiriza si byakukola webale nnyo yakola omulimu n'agumaliriza tetwongererako yakola omulimu n'agumaliriza omulimu gwe yakola okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira yagukola tetuna kyetusobola kukola ki kugwongerako ensonga tewaali muntu yenna asobola kubeera ali qualified okubeera nti asisinkana ebyetaago badimandi eyo y'okununula omuntu okugyako ye katonda mwene okwambala omubiri najja gye tuli so twali bakuzikirira twali bakubula twali bakufa naye olw'okwagala kwa katonda kwe yayagala omuntu kyava asalawo ayambale omubiri ogwo mu muntu ono yesu afiiririre omuntu. Amiina. Ekitegeeza nti yesu katonda yafuuka omuntu ajja akole ki atufiiririre yafuuka mulira yesu katonda yesu yafuuka omuntu ajja akole ki atufiiririre kyekyolaba okwagala kwe yaleeta eri omuntu ajja amuggyeko ekibi n'afa ekyo mu luzungu kye tuyita substitutionary sacrifice nti yafa mu kifo kyaffe si mujulirwa bujulirwa yafa mu kifo kyaffe teyafanga omujulirwa naye wabula yatwala ekifo kyaffe yatwala ekifo kye. Amiina. Era bwe tweyongerayo wano mu kusoma tugendako mu Isaaya essula 53 olunyiriro olwokusatu lugambye lutya nga tetunnabagenda mu Isaaya essula 53 olunyiriro olwokusatu tulaba nti Isaaya yali nnabbi eyalanga ebikwata ku Yesu. Kintu kikulu nnyo omuntu okuba n'omusingi guno nti omuntu bw'ataba na musingi guno mu kusoma abeera tajja kutegeera kufa kuno okwa Yesu. Kasooke nkusala ekirimu musingi ki gw'oyogerako nga bwe tuli mu kuyiga omusingi ogw'obwakatonda ogw'obulokozi bw'atategeera musingi gwa bulokozi aba tajja bw'asoma aba tatagenda kutegeera kufa kwa Yesu kuno olw'okuba nti yatwala ekifo kyaffe tusobole okubeera abalamu yatwala ekifo kyaffe ffe ne tudda mu kifo kye ky'okuweebwa obulamu. Kati bw'otava ku musingi omanya kiwali we twatandikidde we nagambye nti omusingi gw'obulokozi ng'enjogera y'olwaliro gye nvuddewo waffe w'obulokozi tuteekwa okuba nti omuntu bw'alokoka amanya gwe yakkiriza n'amanya lwaki alokoka n'obulokozi buno katonda bwe yaleeta mu ye buyinza kukola ki. Kyova olaba kati kyetaagisa omuntu agenda okusoma bayibuli okumanya endagaano eno enkadde n'akola ki n'alyoka ategeera endagaano empya. Wano bwe tugenda mu Isaaya 53 olwokusatu n'olwokuna agambye yanoonyebwa n'agambibwa abantu omuntu ow'ennaku era eyamanyirwa obunyiike era ng'omuntu abantu bwe baakweka amaaso gaabwe bwe baanoonyebwa bwe batyo n'abayitangamu n'ayitibwangamu ku bantu. Olwokuna lugambye mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku yaffe naye twamulowooza nga okuyitibwa eyafumitibwa katonda n'abonyaabonyezebwa. Kati ekitegeeza yabonyaabonyezebwa ku ki ku lwaffe yatwala ennaku yaffe n'asitula obuyinike bwaffe. Yesu yasitula bw'owulira ebigambo bino ng'obisoma tagenda yasitula obuyinike bwaffe. Okwongereza ku ekyo kyekyo kye mbadde ngamba nti okumanya omusingi gw'obulokozi bwaffe guva ti Isaaya yali nnabbi yeyalanga ebintu bino yeyalanga ebigambo bino bye tukola ki bye tusoma wano mu kino kubanga yali nnabbi ng'olwo alanga nti yatwala ebibi byaffe ffe tusobole okubeera abalamu yatwala okubonyezebwabonyezebwa kwaffe
yatwala okubonyezebwanyezebwa kwaffe ebyo yabitwala yatwala ebintu ebyo nti omuntu bw'akuggyako ebyo ate tosigala nabyo. Damu olwokusatu agambye yanoonyebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era yamanyira obuyinike. Kati olwokuna lugambye nti mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Kati olwo Isaaya alanga naye bino byalanga byatuukirira. Amiina. Kati olwo tuyiga engeri obulokozi bwa gye buva. Amiina. Engeri y'okulokolebwamu. Yatwala obuyinike bwaffe. Otyo. Yatwala yasitula ennaku zaffe. Naye twamulowoozanga ki yakubibwa n'afumitibwa Katonda bwe twalowooza. Okitegeera? Eyo eyaliwo. Naye bwe tutunuulira ebyawandiikibwa bino tulaba nti ne tutegeera ne tumanya nti kati sikyaliko musango olw'okuba ndi mwani mu Yesu Kristo, kubanga amaze okutwala obuyinike bwange kati mu kaseera kano kendimu. Olw'okuba yamala okufa n'aziikira n'attibwa n'azuukira, kati ebyo yabitwala. Bw'omukkiriza omukkiriza amaze okukkiriza yabitwala. Kati nina kukkiriza ekyo kye yankolera. Amiina. Kati sikyalina nnaku, sikyalina buyinike. Lwaki? Nti yabitwala. Kati ekyo kyennina okutunuulira endowooza yange okuba nti ebeera nnuŋŋamu mu buli mbeera yonna esisinkana. Amiina. Abakatwegattako tuli mu kuyigiriza okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo, kubanga bw'omala okutegeera endagaano eno enkadde nti bw'onoogenda okusoma endagaano empya kigenda kuyamba. Wano agambye mu Lwokutaano, tugende mu Lwokutaano, tuli mu Isaaya 5:3, tugenda okusoma olunyiriri olwokutaano. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Kati awo twogerera mu kiseera nga tetunaba kukola ki? Kubanga Isaaya nnabbi alanga okubonyaabonyezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Yabetentebwa. Ebyo byonna byali bigenda kubaku omuntu atannakkiriza. Kyova olaba nti olunyiriri oluli mu 3:16 lukulu nnyo. Luwa omuntu atannaba kukkiriza ekkubo ly'okubeera nti bw'omala okukkiriza owereddwa obulokozi. Bw'atyo n'atwala ekifo kyaffe mu kufa, ffe tusobole okutwala ekifo kye mu bulamu. Amiina. Yafumitibwa olw'okusonyiyibwa kwaffe. Kati bw'omala okusoma ebigambo bino n'otabitwala bikkiriza, kiki kye byogedde? N'agamba nti osonyiyiddwa, toliiko musango. Kati ate gwe n'otandika okusaba essaala nga weesalira omusango, mu luzungu kye tuyita sin consciousness, nga weesala, kitegeeza tonaba kutegeera. Okyalina okuddayo okusoma ebyawandiikibwa bino osobole okukola ki? Kubanga Bayibuli etugambye, bwe tubisoma wano, bw'obiddayo n'obisoma mu luzungu, obiraba nti it's a past tense. Yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, n'okubonezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye olw'emiggo egyamukuba. Amiina. Gye gituwonya. Amiina. Ffe ffenna twawaba ng'endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye. Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna, yabuteeka kwani? Ku Yesu Kristo. Mukama yassa ku Yesu obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Ekitegeeza ky'obola bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo. So obutuukirivu bw'abantu bonna mu nsi, obutali butuukirivu bw'abantu bonna mu nsi yabussa kwani? Ku Kristo. Kino kwe Isaaya kwe kulanga kwe yalanganga okugenda okutuukirizibwa
okwo nti yatwala ekifo kyaffe ffe ne tudda mu kifo kyo okusobola okubeera abalamu. Amiina. Yeetikka obuyinike bwaffe, yatwala okusobya kwaffe. Kati ebyo byonna yabitwala, ebyo bye tulina okukkiriza ng'abakkiriza nti byatwalibwa. Ne tutambulira omwo. Ne tutambulira mu mulimu guno ogwaggwa, kubanga omulimu gwaggwa emyaka 20 egyayita. Amiina. Omulimu ogw'okutunula, okutuzza mu kifo ekyenkolagana ne Katonda. Bwe tukolagana ne Katonda nga kitaffe abamaze okumukkiriza. Kati bwe tutunuulira okukkiriza mu Kristo, kwe kukkiririza mu mulimu ki? Ogwa ssaddaaka, okukkiririza mu kuziikibwa, mu kufa, mu kuziikibwa n'okuzuukira. Gwegwo omulimu gwe tukkirizaamu ogwaggwa. Ekyokukkiriza kwaffe mu Kristo kwe kukkiriza okwa ssaddaaka, kw'omulimu ogwa ssaddaaka gye yawaayo. Amiina. Era okukkiriza okwo kwe kukkiriza okw'okufa kwe era n'okuzuukira kwe, kwe kukkiriza kwe tulina mu Kristo. Kyekyo kyokkiriza, kubanga abantu abasinga bayinza okuba tebannatuuka mu kutegeera ko ki kyenzikiriza. Yakkiriza nti Mukama ajjamu amayumba, ajjamu amamotoka, kati tuli ku kigambo ekyobulokozi kyetuliko olunaku olwaleero. nga tuyiga endagaano enkadde n'empya, tuyiga ekigambo ekyobulokozi. Lwaki ajja okutulokola? Atulokola mu ki? Atulokola mu bibi byaffe. Yesu teyajja kutuwa mayumba, yajja okutulokola mu bibi byaffe. Yesu yagenda okutuukira wano nga amayumba abantu bagayina. Singa bwe kyali ekyo kyandibadde tajja. Naye bino bye tusoma gyenvudde waffe ow'obulokozi, engeri gyajja okutunulula mu bibi byaffe. Kyova olaba bwe twasomye wali mu Lukka, bano tebaafuna kubikkulirwa na kutegeera lwaki yafa. Baali balowooza yafa ng'omujulizi, bano abajulizi be tulina wa ennamugongo. Nedda, yafa olwaffe mu kuwaanyisibwa. N'atwala obubi bwaffe, n'atwala obuyinike bwaffe, ffe tusobole okufuna obulamu bwe, tusobole okufuna obutuukirivu bwe kati mu kaseera ketulimu kati. Amiina. Kyekyo lwaki tulina obulamu obutuukiridde, kyekyo lwaki tulina okutegeera, kubanga yatwala ekifo kyaffe ne tubeera nga tuli mu kifo kye. Tugenda kweyongerako tuddeyoko mu Lukka essula 24, tugenda kusoma olwa 25 paka ku lwa 27. Kale ye n'abagamba nti mwe basirusiru abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Kyekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye? N'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Lwaki Yesu yabayita abasirusiru? Olw'okuba baali bagayaavu mu kukkiriza. Teyabayita basiru nti basiru, bagayaavu. Baali bagayaavu mu mutima okukkiriza bannabbi bye baakola ki, bye baayogera. Ekyo kitegeeza nti baawulira naye tebaatwala kye baawulira, era tebaalaba n'amaaso gaabwe. Amiina. Ebintu bingi nnyo tubisoma n'amaaso wano naye ne tutabitegeera. Wano kyava bagamba basirusiru mmwe. Teyabayita basiru ng'abavuma. Wabula mu statement mu mbeera bwe baali yali abannyonnyola mu mbeera gye baalimu ey'obutategeera. Bo abaali naye ebyandikibwa byabasomerwanga naye nga tebassaayo mwoyo, tebaalaba kyekyo ekyali kigenda mu maaso y'ensonga. Lwaki abayita abagayaavu mu mwoyo? Kubanga abagamba nti abagayaavu mu mwoyo. Olw'16 ne lugamba tekyamugwanira Kristo okubonyezebwa alyoke ayingire mu kitiibwa kye. Kwegambiro bye mwewuunya, bye mulowooza nti yafa ng'omujulirwa, yafa ng'omujulizi nga bano ab'ennamugongo, si bwe kyali. Okusinziira ku byawandiikibwa, Isaaya gye tuvudde laalanganga okuva ku lubereberye Musa okuwandiika ebitabo ebyo 5
okudda ku bannabbi abanene n'abatono. Musa yalanganga balanga ebiki ebigenda okubeerawo. Kati bano abayita abagayavu olw'embeera gye baalimu ye yabayisa okuba abagayavu abatassaayo mwoyo. Era bwe tugenda mu maaso, lwaki twagala omuntu amanye endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo? Bwe weetegereza wano yabagamba nti okutandikira ku Musa, twayogera bwe tubadde tuyigiriza okuva emabega eri, tubadde tugamba nti bwe twogera okutandikira ku Musa tuba twogera ebitabo bino ebitaano Musa bye yawandiika, olubereberye okuva eky'Abaleevi okubala eky'amateeka. Byebyo ebitabo bwe yawandiika nti okutandikira ku Musa tuba twogera ku ndagaano enkadde. Ebitabo bino okuva ku lubereberye paka ku Malakayi, ku Malaki, bye tuba twogerako. Ate bwe tugamba nti enjiri tuba twogera ku Matayo, Makko, Lukka ne Yokaana. Zezo enjiri ennya ze twogerako. Kati bw'owulira omusumba ng'agamba tugende mu njiri, aba ayogera ku ezo enjiri ennya. Ate bw'agamba nti tugende mu bbaluwa za Pawulo z'abatume, ebbaluwa z'abatume tuba twogera okuva ku Baluumi paka ku Kubikkulwa. Kati ebyo byonna kyekyo lwaki tuba tusomesa gw'osobole okukola ki? Okumanya ebintu bino n'okumanya endagaano empya weetandikira. Etandika ku kuva ku kuziikibwa, okufa kwa Yesu Kristo n'okuziikibwa n'okuzuukira. Endagaano empya weetandikirwa mu bikolwa by'abatume. Awatali kuyiwa musaayi tewali endagaano empya. So yalina okumala okufa, okuziikibwa n'okuzuukira, olwo nno endagaano empya n'okwetandika. Kyokka tulaba ebikolwa by'abatume atandika bwe Kkanisa ya Kristo etandikira mu bikolwa by'abatume. Amiina. Kati enjiri zino ennya zigattiribwa ku ndagaano nkadde, kubanga enjiri ennya ziraga obulamu bwani bwa Yesu Kristo ng'ali ku nsi kuno. Kati ebyo byonna kyekyo lwaki tujja okuyigiriza ebintu bino osobole okubimanya obitegeere. Bwe tweyongera mu maaso wano twagala okwetegereza nti teyagamba nti ebintu byonna mu byawandiikibwa byali ki? Bikwatagana ku ye. Bwe tuddayo mu kusoma ali mu Lukka, yagamba, njagala tuddewo bulungi mu Lukka 24. Lukka 24. Soma obulungi. Kale ye n'abagamba nti mwe basirusiru abagayavu mu mitima okukkiriza byonna bannabbi bye baawera. Ekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa, ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye. N'asookera ku Musa ne bannabbi bonna n'abategeeza ebyawandiikibwa ebyo byonna byawandiikirwa ye. Yali abannyonnyola nti ebyawandiikibwa nawankubadde mulimu ebintu ebirala byonna ebyawandiikibwa, bino ebyawandiikibwa byali byogera kwani? Newankubadde waliwo historical things ebyawandiikibwa kino ekya Bayibuli, naye nga ebyawandiikibwa yali abategeeza ebyandikwa ebyali bikwata ku ye newankubadde nga waliwo ebirala, naye yali ategeeza nti waliwo ebyali bikwatagana bwe buno obunnabbi obwalanganga, ekyo ekiribeerawo nga bwolaba Isaaya yalanga. Kati ebyo nti yatwala ennaku zaffe, yabetentebwa ku lw'obubi bwaffe, yakubwa ku lw'okusobya kwaffe, ekwo kwali kulanga ebyo byali bikwata ku ye. We wali wagambidde wakoze ki? Wagambidde nti tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa
alyoka ayingire mu kitiibwa ayingire mu kitiibwa kye. So kati okwo kwe kwali okulanga kwe yali ategeeza, kubanga agambye nti n'asookera ku ki? Ku Musa. N'asookera ku Musa ne ku bannabbi. Lwaki asookera ku Musa? Lwaki asookera ku Musa? Yali asookera ku bitabo ebyo ebyawandiikibwa ani? Ebyawandiikibwa Musa. Naye byali biwandiika ku ye okumutegera. Kyova olaba nti kikugwanira ggwe bw'oba osoma ebintu bino osobole okwawula. Bw'oba osoma kino ekitabo kye tusoma kitabo kyani? Ekitabo kya Bayibuli. Ekitabo kya Kristo. Kya Kristo. Kyekulungululira ku Kristo. Era kitwala obubaka bwa Kristo. Amiina. Era ye mmere. Kristo ye mmere. Kristo kwe twekulungululira mu kitabo kino. Bw'oba osoma olina kusoma ani? Olina kulabamu Kristo. Ekitegeeza ekintu kyonna nga tekiraga Kristo ekyo ng'okireka. Kubanga ebyawandiikibwa bibikula omuntu ono ayitibwa Yesu. Tusome mu Yokaana 5:39. Agambye munnoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutakola ki? Naye ebyo bikoza ki? Bitegeeza byange. Kati bwe tusoma ebyawandiikibwa bino ne tutalabamu Kristo tulina okuddayo, kubanga agambye bino ebyawandiikibwa bitegeeza ye. N'annyonnyola ebyawandiikibwa nga kubanga wali annyonnyola bali abannyonnyola n'annyonnyola ebyawandiikibwa nga byali byogera ku ye. So buli lw'onoonya ebyawandiikibwa ebyandikibwa nga tolabamu Kristo ng'oddamu ate ng'osoma kubanga ebyawandiikibwa bino bye bikuwa obulamu. Ebyawandiikibwa bino bye byogera ku ye. Era obubaka bw'ebyawandiikibwa bino bwogera ku ye era bwekulungululira ku muntu ono. Amiina. Kati ebyawandiikibwa bino byonna bisonga ku muntu omu Yesu. Amiina. Yesu kyekinyusi ky'ebyawandiikibwa. Yesu kyekikolo ekyabyawandiikibwa. Amiina. Bw'ojjamu Yesu oba tolina byawandiikibwa. Kadde mwako bw'ojjamu Yesu mu byawandiikibwa tolina byawandiikibwa. Kubanga ebyawandiikibwa byogera ku Kristo. Kubanga agambye nti ebyawandiikibwa bitegeeza nze. Era n'abeera nga akola ki? Abannyonnyola ebintu ebyali bikwata ku ye. Yalina okufa, yalina okuziikibwa, yalina okuzuukira. Olwo nno ekitiibwa kiryoke kikole ki? Kigoberere. Ekitiibwa ekigoberera yeffe be yanunula mu kibi. Webale nnyo. Ffe ekitiibwa kye. Ffe be yanunula mu kibi. Kati omukkiriza bino byalina okumanya. N'amanya nti Kristo bwe yajja ku nsi kuno teyajja tuwa mayumba, teyajja tuwa bakazi basajja, newankubadde ng'ebyo biri paati y'obulamu bwabujjo. Naye ekyamuleeta kwe kununula omuntu okumuzzaayo wali mu kifo kiri Katonda mwamwagala ng'alina naye enkolagana, omuntu w'enkolagana ne Katonda. Amiina. Tekitegeeza nti bino byemmenye tetubyetaaga. Tubyetaaga kubanga tuli mu nsi eno ey'obulamu. Era twetaaga amayumba mwe tusula, twetaaga amamotoka okututwala mayiro empanvu gye tutasobola kutuuka. Twetaaga buli kintu kyonna. Naye kikwatagana ku kitabo kino, kikwatagana ku bulokozi. Obulokozi. Omuntu omuzza mu kifo kiri. Okumuzza mu nkolagana ne Katonda. Tweyongere tugendeko mu Yokaana essuula 1:45. Filipo n'alaba Nassanayiri n'amugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu omwana wa Yusufu w'e Nazaaleesi. Musa n'akola atya? Musa ne bannabbi bwe baawandiikako ow'e Nazaaleesi obubaka bwa Musa n'obubaka bw'abannabbi bonna obukulu, bannabbi abakulu ne bannabbi abatono baali bawandiika ku Kristo. Byonna ebyamuwandiikibwako mu kifaananyi, mu kisiikirize, mu mateeka, mu bunnabbi ne mu bisuubizo byonna nga bisonga kwani? Ku muntu omu, Yesu Kristo. Ekitegeeza Filipo bwe yali asoma ebitabo bino, ebitabo bya Moses bwe yali asoma Musa ne bannabbi,
ye bwe yalaba Yesu yategeera nti yeye kubanga gundi atugambye Yokaana 1:45 etugambye nti Filipu n'alaba Nasanayi n'amugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako. Ekitegeeza ye yafuna okutegeera nti Musa gye yawandiika yafuna okubikkulirwa nti Musa gye yawandiikibwa guno tumulabyeko waga nti bwe yawandiikako mu mateeka ne mu nnabbi Yesu omwana wa Yusufu Omunnazaaleesi. So Musa ne bannabbi ebintu byonna bye baawandiikako ku Yesu Omunnazaaleesi obwo bwali obubaka bwa Musa obulaga bwe bwali obubaka bwa Musa bwe bwali obubaka bw'abannabbi ne bannabbi abanene n'abatono obwali bulaga omuntu ono Kristo bwe baawandiika oba bye baakolanga mu mpandiika eyo ebyalaganga ebisiikirize amateeka obunnabbi ebisuubizo byonna byali byalaga ku muntu omu Yesu Kristo. Amiina. Kati ekitegeeza nti tusobola okulaba okutegeera oba ensalo mu kutegeera kwaffe ebyawandiikibwa borderline tusoma kati tutuuka okulaba dda borderline oba ensalosalo y'okutegeera ebyawandiikibwa nti ebintu bino oyinza okukola otya okubeera nti obisoma okufuna okutegeera si kuddaawo n'otandika kusoma n'ogamba kale mpozi Kaini mukazi we yali ani otyo kati mu kutegeera ebintu waliwo ebibuuzo n'ogamba kozi Kaini yawasaani otandika okubuuza ebibuuzo ebitakola makulu mpozi Kaini yakola ki njagala omanye nti kino ekitabo si kikwata ku gyenvudde wa Kaini Bayibuli message ya Kristo obubaka bwa Kristo era bwe tutunuulira ennyo tetulabamu buzaalirwanwa bwa Peetero oba bwa Kaini wabula etulaga biki ebyaliwo kati bw'oba ogisoma laba ebyaliwo naye ng'omulamu ye Kristo. Ate Bayibuli eno okusinziira ku buzaalirwana bwonna erina we yeekubira nti yeekubira ku sayidi ya Kristo nti erina nti bw'oba ogisoma bw'oba osoma obuzaalirwana buno bwonna wadde nga buyita yonna gye buyise bulaga Kristo ngeri gy'ajjamu buba bulaga Kristo engeri gy'ajjamu. So kitabo kino kitabo kya Yesu era message erimu ye message ya Kristo. Era bw'ogenderera ennyo nti Yesu olwamala okulabisibwa ebikwatagana n'obuzaalirwana ne biggweeraawo bwetulaga buzaalirwana bwaddawo kubanga ekinyusi kyali kimaze okukola ki okulabisibwa. Amiina. Naye emirundi egisinga tugenda ne tunoonya yes historical guuni mweziri tuziraba naye si kyekikulu ennyo mu Bayibuli muno kye tutunuulira. Twagala tutunuulire Kristo era bw'ogenda okutunuulira mu ngero ezo ezaaliwo ze baageranga zonna zaali zikola ki? Engero zonna ezaageranga zonna zeekuusanga ku Kristo zaalaganga ki? Kristo bw'oddayo bulungi n'okola ki? N'osoma. Amiina. N'olwekyo tulaba nti endagaano eno enkadde bw'omala okugitunuulira nga gwe omukkiriza amaze okukkiriza olaba nti ekulaga Kristo engeri gye yazaalibwamu gyazze okujja okununula omwana w'omuntu. Mujjukire nti Yesu Kristo azze kununula muntu okumuzza mu kifo kiri mukyala mbiri kye yayogedde we twali tukolagana ne Katonda mu lubereberye 1 ne 2 bwe yatuuka 3 ne tuvaako tugenda mu Luka 24 n'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe bwe mwagaanira bwonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ne mu bunnabbi ne mu Zabbuli. So ekitegeeza kati olwo ababikkulira tuli kutuvudde eri ku Luka 15 tujja tulaba bano abayigirizwa ababiri abaali bagenda Emmaus bwe tuli olutulaga wa endagaano enkadde gyetandikira n'endagaano empya weggukira. Kati tulaba wano abagenda nti ne mbagamba nti bino bye bigambo bye nabagamba bye nababuuliranga nga nkyali nammwe
bwe kyagwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu nnabbi ne mu Zabbuli. So bw'otunuulira ennyo olaba nti mu mateeka ga Musa ne mu bunnabbi ne mu nnyimba za Dawudi byonna byogera ku Kristo. Amiina. Abannyonnyola nti ebyo byonna bye mwasomanga byali bitegeeza nze kyava abagamba nti muli bagayaavu, muli basirusiru abagayaavu mu mitima olw'okuba nti tetusaayo mwoyo. Era kitugwa naffe kati ku mulembe guno ng'abakkiriza naffe tubeera emabega ne tubeera abagayaavu mu ngeri y'okumanya Katonda ono gwe twakkiriza. Ne tubeera nga tetussaayo mwoyo nti neebayigiriza ffe tetussaayo mwoyo kyokola tusigala n'ebibuuzo naye singa tuba tutaddeyo omwoyo. Kubanga Peetero atugambye ekikwatagana ku by'obulamu n'ebyomwoyo Mukama yabituwadde byonna biri wano mu buwandiike. So ekinyusi ky'ebyawandiikibwa ne message y'ebyawandiikibwa ye Yesu Kristo. Kati buli bw'osoma Bayibuli n'otalaba Yesu Kristo ono ekitegeeza tonnafuna kutegeera oba olina okuddamu nate okugisoma okusobola okuba nti otegeera kubanga amateeka ga Musa amateeka gatandikibwa kuwa Musa. Ku lubereberye olwo tewaliimu era tetubuusa mu kiti ekyo eky'olubereberye. Era okubikkulirwa olwo gye tulabira omuntu nga Ibulayimu. Ibulayimu ye teyali mukwasi w'amateeka. Amateeka tegatandikira mu lubereberye ate Ibulayimu yali mu lubereberye. Naye tulaba amateeka nga gatandikirawo mu Kuva nga gatandikira amateeka ga Musa nga gatandikira ku Kuva paka ku Malakayi. Y'ensonga lwaki ababikkula amaaso tugenda oluyimba olunya olusembe twagala kuggalawo mu Luka 2:45-86 tugalewo. Agambye n'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa n'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu. N'abikkula amagezi gaabwe yabasomera 45 naye mujjukire Kristo bino byamuwandiikako kati ababikkula amaaso gaabwe bategeere. Era naffe kwe kusaba kwaffe amaaso g'abakkiriza abamaze okutegeera gabikkukwe bategeere ebyawandiikibwa bino nti Kristo yajja okubonyaabonyezebwa otyo tusobole okubeera nti azuukire mu bafu ku lunaku olwokusatu tusobole okulokolebwa mu bibi twalokolebwa mu bibi. Kati kwe tulina okuba nti ekintu tukirabye mu kuyigirizibwa nti amateeka ga Musa gatulaze ekyo kye gaali galaga ye Yesu Kristo. Era mu kuwandiika okwo kwonna okw'abannabbi tulaba n'ebisuubizo nga kwali kulaga Kristo bw'agenda okujja okuba ng'abonyaabonyezebwa, attibwa, aziikibwa, azuukira. Yengeri Kristo gye yali annyonnyolamu abaali bagenda Emausi. Wagambye nti gwe musingi okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira gwe musingi. N'ebyawandiikibwa bitugamba abooluganda gwe musingi oba kyekinyusi ky'ebyawandiikibwa. Kati bw'otabikkulirwa Kristo olwo kiba kitegeeza tolokoddwa. Oteekwa okuba nti okola ki? Obikkulirwa Kristo olwo kubanga obulokole buno kyekinyusi ekibikkula okubonyaabonyezebwa kwa Kristo, okufa n'okuziikibwa. Abooluganda tujja kweyongerayo, essomo likyali ggwanvu nnyo naye tubeebaza nnyo okubeera nti mutwegasseeko okuyiga ekigambo kya Katonda, okutegeera endagaano enkadde n'empya okuyita mu Yesu Kristo. Cyberspace tubeebaza nnyo, YouTube, Facebook, nammwe abali ku Facebook tubeebaza nti mwebale nnyo okutwegattako. Diaspora TV tetukwerabidde olw'omukisa gw'otuwa buli lunaku okujja okubuulira ekigambo kya Katonda. Mukyala Mbiru tusabire. Kitaffe omutukuvu Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'akaseera kano ke tuva okugabana ku kigambo kino ekireeta obulokozi gye tuli nti ekigambo ye ggwe Kristo era gw'otubikkulirwa era gw'oleeta okutegeera gye tuli
taata kwe kusaba kwaffe eri ababadde batuwuliriza akawungezi k'olwaliro weyongere obikkule amaaso gaabwe gabikuke gategeere obulokozi gategeere okuyitibwa katonda kwe yatuyita mu butuukirivu era ng'omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera ayongera okulabisibwa gye bajjako okuyita mu byawandiikibwa bino kubanga ebyawandiikibwa bino buli muntu era kyokubeera ng'otwebikkulirwa okutegeera tulyoke tumanye bwe watununula mukama taata okuva mu kibi taata tukwebaza olw'okutununula taata tukwebaza olw'okutwala okusobya kwaffe taata tukwebaza olw'okwetikka endwadde zaffe kaakano tuli balamu mu kaseera kano bangi mukama taata kawungezi k'olwaliro mu kaseera nga kano waliyo abanyigirizibwa taata nanyirikisa nga bayita mu ndwadde ez'ossenyiga ez'ebifuba ez'olukonvuba eza covid naye watwala dde endwadde zaffe ffe tusobole okubeera abalamu kati tuva tugamba emibiri egyo okuba nti gifulumya buli bacteria buli disease yonna okuva mu mibiri gyabwe mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ne tusaba mukama taata nanyirikulu ti amaanyi gaagawera ge gaba galabisibwa mu mubiri gy'abantu bano taata tukwebaza nti buli kinoo mukama okoma era omusinkana mu byetaago era n'omugabirira ng'obugabirizi bwebuyitaata tukwebaza nti byonna bwe tusaba owulira era bituukirizibwa taata weebale nnyo tusabye okuyita mu linnya lya mukama waffe yesu amiina abooluganda tunaalabagana olunaku lwa wiiki ejja mukama abawe omukisa mujjukire nti yesu akyafuga. Be blessed. This is Diaspora TV, your #1 global network.